N'abaana musanvu tubalaba abazannyiriwe maama waabwe aliwe ali Saudi teyali mwaka gumu n'ekitundu. Obalaba wamaaso abaana bano yasembayo yakyasinga. Okusinziira ku kubala kw'abantu okwaliwo mu mwaka gwa 2014, alipoota eyafuluma eraga nti abantu 12.4 ku buli 100 be baliko obulemu mu ggwanga lya Uganda, era nga baviira ddala wakati w'emyaka 5 n'okudda waggulu. Bano 49.3 basajja, wabula ate nga bo abakyala bali 5.7. Mwami Ssenyange John, omutuuze w'e Makerere Kikomi, y'omu ku abo abazaalibwa n'obulemu, naye nga kino tekyamulobera kutambuza bulamu bwe. Musajja mufumbo wa mpeta, omusajja Omuganda tabalirwa nzaalo, naye tetusobola kukyebeera. Mwami Ssenyange yakakoma ku musanvu bokka, atunga era n'atunda engatto. Ate n'ebimaliriza ewaka n'embitwala ebwayise by'embitundu era nga bwomanyi entambula era wabaawo byosanga obajjaamu oba osite oba kasozi ngaako kale geebi naye nga mala n'entuuka gyenkolera oluusi abaana bange bansindikako bankomyako mu kkubo pozi okunkimako bankimako banyunuka bajja ne bankimako omubwange tegwaddemu kutwaliza awamu banfunamu kyenyi baana basoma ennyumba ngisasula. Obwavu mpologoma bw'oteerwanako ekulya. Mwami Ssenyange olwakitegeera n'alekayo nga bwe yakula, n'alekayo endowooza y'abantu bonna, n'asalawo atandikewo omulimu ogw'okutunga engatto n'okuzitunda. Kuno nga kwaweeredde abaana kweyeeriisizza n'okusasula ennyumba ye nga tewali gwasabiriza yadde okubaako gwakonkona. Wadde abantu tukole ndiye ssente teri mulimu mubi ng'ogukola wenyini gw'ofula omulimu gwomubi gw'omulungi wenyini akola ekintu. Olwamaze okufuna olugero lwa Ssenyange John, twayagadde tumanye oba waliyo ekitongole kya gavumenti oba eky'obwannakyewa ekirabirira abantu bwe bati yoga. Twatuukidde ku Uganda National Action on Physical Disability oba kiyite UNAPID. Kino ekitongole kibudaabuda abantu abaliko obulemu ku mubiri gyabwe nga bulabibwako ng'obuzibe bw'amaaso, obuggavu bw'amatu n'obulema, nga kiyita mu kwogerako nabo oba kiyite counseling n'okubawa emirimu basobole okufuna bwe basobola okujja ekigulire Magala Eddiba. Joy Florence Nabadda akuttotolera byaganyuddwamu. Nandigambye accessibility but I'm fine now kubanga nali sina akatebe kali adjustable naye kati I got. Then workmates are friendly and I'm okay. Ekitongole kya UNAPID kigamba nti engeri ekibuga gye kyategekebwamu tekyesiimisa Baganda baffe baliko bulemu okutandikira ku bizimbe ebirimu amadaala nga bano tebasobola abamugalinnya. Kubanga si wano wengenda ofiira naye kati ku other organizations balina okusensitizinga abagaba emirimu employers attitude gye bawa abantu abaliko obulemu ne bawaana abalala chances ne mu gavumenti wenyini twagala okukoleramu kati public places nezibeera accessible ne attitude gye bayogeramu eri abantu abaliko obulemu n'emisaala kubanga olumu abantu abasinga bakitwala nti oba omuntu aliko obulemu teyeetaaga nnyo ssente nnyingi talina nnyo responsibilities. Bw'otuuka mu companies oba ebitongole ebimu ng'omuntu aliko obulemu afuna ssente entono ng'ate ataliko obulemu afuna ssente nnyingi ng'ate balina bagambako batrayinga kubanga mulimu abatagezangako nga ye obwongo bwe akirimu muli nti no tasobola kisinzira olumu family gye yakuliramu nga tebamulaze nnyo opportunities
bamutuddeko nnyo mu bantu banjawulo oba tebamusomeseza kubanga era ebiseera ebisinga abo abantu baba tebasoma naye omuntu ng'osomyeko olina engeri gy'olaba nti ukanmeki kati mbamba advise nga bagezeeko at least okukola ebintu ebirala okusinga okuddaawo okusaba kubanga era n'okusaba era bamaliriza babeerawo bubeezi naye nga tebakyafuna nnyo nga edda kati ate n'omuntu wakusaasira ennyo era takuwa kinene kubanga babanaabawo ekikumi bagenda kujjawa rent oba bagenda kukola kati mbamba advise nga bagezeeko okukola olumu wabeerawo ne opportunities nga basomesa abantu okukola liquid soap okukola sabuuni ow'emiti okukola candles tomato sauce necklaces munatandika obitunda mpolampola newabeerawo ku street never know ayinza okufuna chances enta okuba omulema Sibutesobola tukyewuliriddeko okuva mu kamwa kaabo bennyini betwandiyise abakiri nga babuulirira omwana waaboobe naawe ng'okuta okuwuula gwe wenna abadde ali mu mbeera bw'eti naye nga weekubagisa situkiramu olwanyise ekigambo bwabwe Vincent Kasozi emboozi ennyo